Leero ku Lugonvu'S show. Tugenda kwogera bingi olwaleero. Programu eno ebadde mulindwa. Nja kusaba mugana ngo sokompe kamera ya omukulu Saveya Yusuf Mukasa gwe tugenda otambulanga naye buli lwakubiri mu programu ya manya ettaka lyo. Tugenda kuba tunyonnyoka ku bibuuzo ebyenjawulo. Ebibuuzo bibadde bingi, abantu nga baagala okunyonnyoka ebibuuzo kino ne kiri, era omukulu ono yagenda okutunnyonnyolanga ebyapa bya estate eno bituuseewa, ebyapa bya estate eno biri bitya. Egenda kubangawo buli lwakubiri ku ssaawa 4 ez'ekiro. Pulogulaamu mugibulidde, nja kubanga nammwe buli lwakubiri tuyige ku nsonga z'ettaka. Ettaka kye ki? Ettaka lyeriruwa? Ettaka lyatandika ddi? Tuyina transfer, tuyina mutation. Tuyina ebika by'ettaka. We nagamba ndi ku lease, ate nagamba nti ate ndi ku freehold, naga ate ndi ku Mailoland, naga ate nze ndi wa kibanja. Nvanja kuwa ekibanja okufuuka ow'ettaka. Ova ku kibanja, osobola okuva ku kibanja ng'ogenda ku ttaka kikaaki. Kaakano kagamba nti that piece of private Mailoland ne bw'okomaawo. Kati akantu ako yakeerekeranga yakeesigalizanga. Ye n'aba n'ekyapa kimu kwajjukira nti kati gyetolaba kati nawano kyokoze nti eno yandibadde nga lezidio. So ate kati nayo gigabidde client. Kati ye teyagabanga client, teyakikolanga bw'atyo. Kati twamalanga okusalasalangamu wano. Kati amakubo gano nga gasigala ku lezidio, but nga ge gasigazza obuyinza bwa bino. Okifunye? Lindirira